UBS gyenjagala nangamba it's okay kyoyagala kye tugenda nakyo nambuuza oyagala ebeereko number plate oba alinnya lyo Namukasa ne mugamba nze njagala number plate sagala ebyo bintu byebyo bya butaala nangamba it's okay kati mukwano wondabire Kampala expect new car nga wetulinda n'amahale mpola mpola kati ojja kuddeeyo oyombe ng'oyomba ebitaliyo nze ndi eno banjagala omusajja nafuna mugagga goli eyo owoomera muntu mukyama okyalinnya ne takisi nojja n'okomeetinga ng'oyomba okyalinnya safe border falasi muwoomera abantu bakyamu nze already mbadde n'emmotoka yange gyenina kati aginzigyemu ngenda mu hali ya hybrid kawondo njite kati mwamuddeeyo muwoomera abantu abakyamu ate nga mutuleekaanira wano ku intaneti naye nga byebyo omugole bwate bwalabiseeko bannanga I'm looking good mashallah banaye mbanyumiza naye mwe mukimanyi nti Uganda mwambala fake things okimanyi eno edduuka lya Louis Vuitton Gucci bakuuma abazikuuma bakuumirako mundu kuliko abantu bambadde beetala ekizimbe okukiyingira osooka simba layini ne bakukebera bannange ate bw'oyingira edduuka bakutambulirako beerako n'akutambuza edduuka terikwata sinapu mukwano ebyo biguki bye mwambala simanya bi Louis Vuitton mu bisuule bifu era nze nina ensawo yange eya Louis Vuitton ngenda kugisuula kubanga ensawo yaabwe esookerwako eri mu miliyoni 4 eze Uganda bannange mukwano twambala fake sheds zokka era bannange oyo mwana Shira Kashumba alina ssente nakkiriza namulaba mu dduuka lya Louis Vuitton n'agula sheds n'agula ne bag oyo mwana alina ssente nze banguliddeyo nange gundi bangulidde ebigatto mukwano ebyo birebo bye mwambala mu bikumeko omuliro babikolera ku nassa nze twatuuse ku dduuka lya Louis Vuitton Gucci gonna gali ku level y'emu kakuliko abantu abasirikale bambadde balina biradio call okuyingira kusimba line mulimu maximum number eyingira si buli atuuka nti yingira balina enamba y'abantu kwe bakoma oyingira then you make line ne mulinda baliwo bavaayo ne muyingira not taking snapchats hey you people mukole sente okusinga okuvuma abantu nze kuchenalabye nebyo era temuddamu kweyambaza ebyo brand bya Louis Vuitton simanya Gucci simanya eriendala erieti abagita batya ze nasinzola beziri more expensive ate sijirabidde mpozi endala eri beat friendly ya Zara osobola mulimuko engato z'emitwalo 4 muze Uganda mulimuko Chanel mama mkwano bia beige nainza wekitibwa yanguliddeyo engato yange he bought me a pair of shoe mu sente za Uganda ya milioni 2.5 tugenda kuddawo vumena mukasa ngenda kwambala business gyonoonya mbigere naye nga mbabulire ebyo brand betwine Kampala bifu oba babikolera wa watosa kungamba nti sheds za Gucci za milioni 4 fenga ate tuzirine Kampala ku mitwalo 10 mwe muzijjabwa mwe abatuguza ebintu e Kampala ne mutuguza sheds za Gucci ez'emitwalo 10 ngeno ziri mu milioni 4 muzijjabwa sabo nina edduuka linagenda musigenda kulyogera saga bagambe nti nwanisa business z'abantu sheds ze nali nyambadde nazigula emitwalo 25 mu dduuka eri musigenda dyogera
nangamba zirira GT zino za Gucci bichi mama natuuse eno mukwano sheds za Gucci ziri mu milioni esembayo bwala isi milioni 3.8 chandese wano mulowoozo wa sheds zange naziwumuza for now till further notice mwebana mu abantu bakola sente ate abantu ebintu babigula abantu bagula ebintu gowoza musimaso akwata baga ya milioni 8 zino kesi zetulina mananga oba ebintu byaffe naye panaki oba ebintu byaffe babijjawa nalabye peya ya gundi ya kesi zine za Louis Vuitton ene Kampala ogifuna ku 12 entono kanuka kesi akasooka akatono mukwano eno tekagulika akakatono kali mu milioni 10 choke Kampala kafuna ku 12 ebyo ebintu bebatuguza babyozizaamu munanga ate yo zala nzikakkamu zala waliyo ne butopu bw'emitwalo 2 mu sente ze Uganda jagaziza mu ze Uganda tubenga tutambulira wamu zala balina ne tupusi z'emitwalo 2 eze Uganda naye mukwano abatuguza ebintu e Uganda at least mutuwenga tuambale local fabric osingo tuguza ebintu ebitaliyo sorry siga kuddamu kwambala Louis Vuitton nga muguza Uganda siga kuddamu kwambala Gucci sigenda kwambala Chanel nga muguza Uganda ezo brand nzivuddeko yo Zara ali okay osobola mu affordinga kuba Zara banguli nali nakatuka ne bangulira ebisapatu ebyo byenina byali bya mitwalo 65 mu ze Uganda Zara is okay osobola okuzambala bibalageke ebigatto Oshitiwa Adam kungu bwenkoma ngenda kunoonyako nina ebintu byenjagala okunyamba bana webale mukwano kunjagala ebigatto byange ebya Zara babiguze emitwalo gade nkaga aba mu 2 oba nkaga mu 3 yes byangulidde ebigatto bya Zara byadde bya mitwalo muze Uganda nkaga mu 3 oba nkaga mu 4 something close to that ne bangulira n'engatto yadde ya milioni 2 so instead of making noise bobo oli muwala nonyo omusajja alina sente bobo oli mulenzi genda okulinya tukitegedde naye nga bamikwano bye batuguze Kampala biri fake ye mulina lugambo kyeye Kampala nze bye bya randi sibimanyi mbibuuza ono ne tukozesa Google ne tuzichangingisa then nemanya ziri mu za Uganda meka ayikira ne bwemba sibifuddeeko nanyo kubanga sente si zange nze njogera bogeza I want this nangamba okay ngajjayo kadi nga baswaping nga baswapinga akwa ekintu kyenjagala okulyako eno tekiriyo njagala kulya miyembe naye ne miyembe balina miyembe miyengevu ennyinyi ate nze sibyagala I want to eat raw mangoes naye eno tegiriyo sinajja mbalaga ku ngatto mulizo lowooza mbalimba akandi nja kunvuma amaalo naye nga ba sweet mulekerawo tuleekaanira bannanga omusango gwa Jatizuula gwakomyewa agenza okuddamu olaba ku internet nga Jatizuula talina kind words maama nnyabo Jatizuula nga mukambwe nagenza okulaba ate nange abinteeka mu nze ennaku zeeki biri ebyagundi nti bamumma visa omukowe ye yabyogera ono omusajja eyali ayambala esaati ya bbulu ey'obubokisi gye yali takyusa oyo omukowe gw'olina okugamba mukwano nze ndeka Jatizuula ndeka sweet
eyatunyumiriza nti wagenda ne bakoma visa ya America yali mukoddomi wo kati siraba lwaki ate oba ogamba Namukasa nze naliyo nga munoonya date ya interview saaliyo. So if you are to blaming mukoowo ajatizuula nze ndeka munnange nze nakooye entalo omwaka ogujja nguyingira nga siri mu ntalo nkooye entalo era nasazeewo buli muntu ananvuma sigenda muddamu nakooye entalo. Jen, I want to talk to you. Come in my inbox, dear. So bananga ajatizuulanga mukambwe ayina kano ke yayogedde nakalabye ejjo yabadde ne Zube yadde ne Sister Zubeida n'agamba bigambo bye ndi mu kurepeatinga mbo nazaala wange wazaala mbasajja 10 abaana 10 ne ngamba nti kila muntu kila maani. Thank you, Shadia. Mama omukazi mukambwe kati nazaala ate yabadde avuma waaki ajatizuula omusango gukyali mu kooti kwatiriramu omusango tebanagamba case dismiss kobani nemwe ani ali mu kugamba ajatizuula nti omusango gwawedde ajati kakkana ogenda kukola zi interview ne babloga ffe tuba twagala views era nange singa mbadde Kampala nandi kuweweese n'otuwaayo akantu nandi kuweweese n'otuwaayo akantu gwe kakkana mukwano omusango tebanagamba case dismiss waba nakyogera awo ng'omanyi omusango guba gugobye naye tukyagenda mu maaso omusango January is not too far abuzaako ennaku mbale tudde ku musango. So ebyo byogenda ng'ogenda ogaba obuntu oyogera kino oyogera kiri mannange ajatizuula ogira okakkana mukwano ye oli owatti nti mu mutwe yali akkolera yaddawa naye nno n'oyo omukazi bambi aneesibyeko naye sirina budde bwe nina kakiripu ke nasanze n'agamba nti if an artist is kambyogere mu luzungu kuba simulanko ng'ayogera oluzungu if she lasagala kugera linnya lya muyimbi if katiko she feels offended as agende mu courts of law mukwano naye mmwe kasooka embabuuzi mumanyi kye kitegeeza what it takes okuproving a statement ya defamation mumanyi what it takes oba defamation kimutamanyi oba mugoberezi ng'obuyana defamation okuproving nti omuntu yakudifeminze kinene nnyo ate n'ekirala nze kambabulira ebigambo bino mu bintu byentambulamu bw'ensi eno sityangako kkomera ate teri asobola nakunzira gwe wennaawulira ng'oli munyiivu nsuwinga you can sue me nsuwinga nina looya wange kanso muwumuza ajja tunula mu nsonga then tweyongerera tugenda mu kooti tugende nze sifunangako na buzibu omuntu nangamba abantu siyo ne mugaa tonsuwinga mubuuze mmaku wako owenbs yakomawo. So omuntu agenda okujja mu mawulire aba omanya ebintu bingi so nze ebyo ebyokuntiisatiisa mbu simanyi agenda omusuwinge mukwano uganda suwingi genda osuwinge mpandiikira ekipapula nkiwe kanso wange akwasaganye ojja kumaliriza gwansasudde n'okunsasula stupid namuwulidde ateesa naye mmwe abantu tebasobola kuteesaako mu Uganda ng'erinnya lya Namukasa teririimu tewali kuteesa kusobola omuntu n'akola submission without saying my name teriyo submission esobola kukolebwa nga tekuliko linnya lya Namukasa. Aha muwala wakasiiwuukira nzuuno ndabiseeko nze mumbuulire oba teri submission esobola kukolebwa Kampala.
yagala okola submission alina obbaako ne wanyiga oba njaawo oba sijaawo oba njaawo oba sijaawo kati waliwo bino ebintu bye baali banvumanga oba balowooza I feel binnuma namukasa mubi namukasa musiiwuufu mukwano bw'aba omusiiwuufu alinga nze kambeera omusiiwuufu nze mbawulireyo oli naavaayo naakuvuma namukasa mubi nnyo omusiiwuufu bw'abanga omusiiwuufu alinga nze I'm proud to be omusiiwuufu bw'aba omusiiwuufu alinya business class siva ku busiiwuufu bw'aba omusiiwuufu asobola okubba omusajja nga bwe bagamba nti omusajja nabba mubbe ne mwefunza ne mwebika bwe mweyalira I'm proud to be omusiiwuufu bw'aba omusiiwuufu avuga hali ya kawundo nga bamukyusiriza agenda ku hali ya hybrid kambeera omusiiwuufu kuba obusiiwuufu bizinesi ekola kiralo gwe naawe beera omusiiwuufu ngazi otuleko mu business class bakugulire emmotoka empya hali ya hybrid gye ngenda ovuga nga tuse Kampala bakugulire ku ngatto ey'emiliyoni 2 omusiiwuufu bwati bwalina obbeera kati nno byebyo nno njagala kulya na miyembe naye nomulowooza gyegiri miyembe egiriyo miyengevu someone is selling wigs nina wig gyenjagala nagulako wigs z'amayengo nezoonooneka nezoonooneka kati nzitiira ddala naye I want a wig kamweleza message otuuza emi anake mpoyi kati lugambo ki oluli e Kampala banaigundi ya unrevealings ennyumba ye y'amaanyi abantu balina ssente Donzilla has money era mu bantu abalina ssente tetumubuusabuusa she has money kubanga siryangako ku ssente naye ennyumba ye eringa mansion banange baali bagamba batwala MC Meyo mutwalako ku holiday agenda ddi bambi MC Meyo ye muntu mulungi akabanga akatono ke namumanyira ku misango gya Haji he's nice kono nno kuliko bumuvi naye bunyuma Jenny nkunoonya nzuuno wano mukwano obadde oteesa otya kuliko bumuvi obunyuma era bwe mmala wano ndabe muvi nga bwe nninda ndako King Capret Natural Beauty. Thank you mukwano. First banange nga sinava wano bino ebintu bye nawulidde ku internet. How true is it? Sibimanyi ngeri gye siri ku ground sirina lugambo luli exclusive bino ebintu bye nawulidde nti nga bapininga Umaru Kiseka anaina ku voice note sansindikire kompulire Umaru Kiseka tanoonyangako ndi eno South Africa Umaru Kiseka noonyaako nawulidde bagamba mbu Umaru Kiseka yalya bannange leero luno naye simanyi lwaki nze Umaru Kiseka muwakanira anti nga ndabye ku voice nga nfunye ku voice notes nga ndabye ku message nga sente zituuka ku simu ye manyi abantu abasinga bawayiriza bannammwe nze nganze namukasanga simanyi nti lwaki sikkiriza nti Umaru Kiseka ebyo bye muwulirako bituufu unless nga nfunye ku evidence nga nfunye ku sente transactions ze nga sente afuna sente obuwanana awo nja kukkiriza naye kati ine Umaru Kiseka I trust lwakuba olumu naye ayitawo naye simanyi how true it is nabiwulidde wano ku internet era ajja wano Umaru Kiseka
wamma bakuwaayiriza nze ekimanyi tosobola kulya nova mu nkyukakyuka mpozi batuwe ku audio ne bank statement nga bakuwa sente naye maama bwe bana walya sente n'onswaza nga ndi wano mu kwogerera ebigambo naabo nkoze si bulungi mbumbu yalya nze nabiwulidde byo ku intaneti kuno nabirayo wano ku TikTok nengenda ku Facebook nembiraba simanyi oba bituufu naye nze my submission simanyi lwaki Umaro Kiseka mulinamu essuubi ettonotono nti asobola obbanga teyalya olaba Bini omanyi abantu bawaayiriza olaba ejo Bini we yabadde awaayiriza Rain yalya nga Rain yalyawo abantu bawaayiriza omuntu asooka okuwaayiriza ekintu nekikutulamu ekipupu kati ebya Umaro Kiseka Umaro Kiseka simanyi gy'abeera naye baŋŋambye kigambo ki baŋŋambye omulimu gwakola eno avuga uba badde njagala nvugemuko naye Umaro Kiseka yaganye okunnoonya yandituvuzeemukko ne tuwagira Munnayuganda munnaffe naye nga byebyo bya Umaro Kiseka nabiwulidde ku intaneti saagala biverify nga simanyi lwaki nze nga namukasa I feel that Umaro Kiseka balabika bamuliisa amatu g'embuzi